Kigwerawo era nawe nenjagala okulagira nga President Museveni yantumye era yangamba wano tewajja kuddawo kubaawo security yonna eya district eteekeddwa mu mikono gya RDC ye representative wa president wano ekintu kyonna kimutuukeko agende mu atiyali mangu yenna tewali atakwatibwako tewali ali waggulu w'amateeka ate tewali ali waggulu wa President Museveni oli bwakugamba nti order from above tewali order eri waggulu wa Museveni order yo olwaleero security eri mu Uganda wano era bino ebyaliwo tebikyaddayo kubeerawo wano omwami olukanga mesi yeyeka naye n'abalala abalumizibwa bonna gavumenti Museveni yennyini ajja kubajjanjaba n'abalala balumizibwa bonna omukyala Fiona ali wano babadde tamanyi abo abatannaba kukolebwako mwena muwandiise mwena tewali atajja kukolebwako kubanga mmwe Yoweri Museveni be yalwanirira so ekyo security kati ekyo kyekintu ekyemabega abayonooneka ababonaabokirira kyonna bonna naye mujja Mukama mulamu eyabayisaawo era mujja kujjanjaba mudde mukole emirimu gyammwe ekyo kiwedde kubanga kyekyo lwaki mwawa Yoweri Kaguta Museveni akalulu akangi ennyo n'enkoko nezikatire ate si kyekyo kyokka mwali naye mu kulwana waliwo n'omwami wanaze n'agamba nti olutalo olw'emmundu mwaluwangula naye ate bino nga bigize nedda togwa mu mwanyi wabaawo obudde obubeera ki ne buziba naye ate waliwo oli mu bukya kati okukya kutandise emirembe gikomyewo bwe nabadde nkyali eri nagambye Tabaani ono namugambye nti muganda taatawo namumanya personally naye ndikavubuka kato naye Idi Amin Dada yagenda n'ajjawo amadini amala gonna n'aleka amadini 3 gokka naye nze nali mwana Pentecostal abatambulako e Kampala omanya olwongokirira Makerere Full Gospel Church kakati nali kabubuka nga nze kulira bayuth naye nga ndi no student kati Idi Amin president yaggalawo nze bapasa ne bangamba nti gwe munamateeka ddala akikoze butuufu naye nti waliwo kaalina kaatagize bulungi mukyuse kigambo mukyuse okuva mu Full Gospel museewo Grand Tidings naye nebangamba kigenda okikole nekikola naye ngamba kimaze muddeeyo mu kanisa ne baddeyo wiiki eyasooka ne baddeyo eyokubiri eyokusatu emotoka nezijja nezikwata buli muntu eri mu kanisa nange nawulira watono bonna abali mu kanisa ya Makerere Full Gospel Church bonna ne batwala abamu Nakasero underground prison ndowooza kati bajjuza ttaka waliyo underground prison eyo bonna gye batwala abantu babatwala Luzira wayitawo emyezi 2 neŋŋamba nti abantu bano balina okuteebwa ndi kato neŋŋende wa Idi Amin era eyamkwata ku mukono natuukawo wali abamanyi ofiisi eyo enkadde ya president kati ne bayita ni Captain Nasir Ndoga nti ye personal protocol wa president rais president najja nemwekwandigo ndijagala appointment yatulira akavubuka nagati kakikano nakitwala nenooza nzireyo ninde reply naye kyeyakola yaga nti rais agenda kukulaba kati njogera mu mateeka era Yoweri Kaguta Museveni kuyamba kyo namugamba nze ŋŋenderera amateeka ŋŋenderera amazima ge ganfuulawo eddembe kakati wano lwankiire ffe mwena abali wano muvudde mu lwaki 11 mwena mubadde wano okulira waggulu w'emyaka 3
kakati bannange etteeka ligamba erya Land Act section 59 subsection 1 nti ettaka bwe liribaako abantu oba authority teririweebwa muntu mulala yenna okugyako ettaka eryo teriri available for allocation to any other person or authority. Ettaka eryo teririwo terisoboka kuweebwa muntu mulala yenna oba authority yenna. Ettaka eryo kasita nalino ya gavumenti sikyo kasita kubaka abantu abo ne baba wano nga kanisa ejja tebulimuwa abo abaliwo abaliriko bebanali ttaka eryo muli bantu baliyo Kaguta Museveni Saabalwanyi tewali addayo kukwata ku bantu ba Museveni. RDC ajja kujja mwagambe nti Muhazi yeyazeeki ne wabala katisebo njagala okuwa direct bwe babanga gavumenti eyagala Lwanch 11 ekikoleko investment abantu bano bonna osooka obakungu bamala okukkiriza ekyo mu Luzungu tekiyita willing buyer willing seller tekijja kufa eri waggulu kijja kibakakatikeko nti watufunyewo ati tufunye allocation tufunye biki ebyo ebyo mwe temubitegeeza bye temubifaako byekireeko mwe mwagala willing buyer willing seller. Waliwo abalala abatali wano that is abanubbi n'abalala bandi Kibyamba. Bannange kakati twagala kuleeta ate kavuyo bukavuyo wano waliwo olwedde 5,000 ate tujje eri abalala tubayiwe wano ekyo